Ku ssaawa 3 ez'okumakya abalondesa babadde bataka ku ofiisi y'ebyokulonda mu Kampala ey'omu Masekati okufuna ebikozesebwa mu kulonda kw'abammeeya ne bakansala. Bwe tutuukidde ku ssomero ya Bat Valley ekimu ku bifo awategekeddwamu okulonda tusanze abalondesa baatuuse dda n'ebikozesebwa naye ng'ekifo kikalu. Kyalinze abalonzi tutandike n'okulonda. Yo ku katale ka Usaafi tusanze ekifo kyonna nga kikalu nga n'abalondesa tebalabikako. Bye ebifo ebimu bisobodde okulonda wadde ng'abantu babadde batono ddala era ebyokusoma amannya mu nkalala z'abalonzi tebatawaanye kubikola. 12 balonze Alex Lord Mayor Kansala kyokka abalonzi balabudde abalondesa obutakyusa bivudde mu kulonda nga bwe gwali mu kamyufu ka wiiki ewedde. Balungi balina engeri bakyusaamu ebintu bwe bati twava wali nga mukyala kirabira yawangu twagenza okulaba nti mukyala omulala yawangudde bannange ebintu byonna byonna byetaaga okutereeza si birungi. Mu NRM twalonda abachayimaani wano omuntu gwe twalonda si gwe baalangirira. Wadde ng'abalonzi bo babadde batono ebyokwerinda bibadde gguluggulu okulaba ng'okulonda kutambula mu mirembe. Yosa Mayambala omu ku babadde bavuganya ku kifo ky'obwa Lord Mayor w'ekibuga Kampala asiimye abalonzi. Uganda yonna okusinga ddala banna Kampala mujje tufune exercise ennungi mulonde abakulembeze be mwagala tugende awo anaakwata flag agende agoba opposition mu kibuga tufune emirembe. Ssentebe wa NRM mu Kampala Salim Uhuru ono nga ye yayiseewo nga tavuganyiziddwa ku bwa mmeeya wa Kampala ey'omu Masekati ekyabalonzi obutajjumbira kulonda akitadde ku beesimbyewo obutakunga bulungi balonzi baabwe. At that level abantu bagenda kujumbira nnyo kubanga kansala abeera closer to the community naye wano ebifo birala si nnyo but president MP olunaku olwo ogenda okulabira ddala abantu bagenda kujumbira nnyo. Kyokka ono alabudde abalondesa obutakyusa bivudde mu kulonda nga bwe gwali sabbiiti ewedde okwewala envuyo egyalabikira mu kulonda okuwedde. Akwatibwa nga ali mu kukyusakyusa ma DR forms tugenda kusiba era intelligence already tutadde buli polling center waliwo intelligence network muntu yenna akyusa DR form mbugundi for example Uhuru awangudde mu Kisenyi 1 ate n'olangira muntu mulala awo manya togenda kusula ogenda kusula ku mazzi. Anenyezza ekibiina obutawa balondesa ssente za kukozesa nga kyekiviirako okugulirirwa amangu. The money that are paid is real little, extremely small. That a candidate will give you a bribe of 5-10 million and you'll definitely take a side. Wetukoledde emboozi eno ng'ebivudde mu kulonda tebinnaba kulangirirwa. Winnie Tessa Nakayenja agafeeyo ku Spark TV.